Nemulekerawo bamashehe okera kumacha n'okwata kazindalo nojeja abaana abali okufa abasiraamu fatusinga mu makomera. You like it or not, with the record amasasi gonna gakubiddwa abantu bakubidwa ku mulembe guno fatusinga mu makomera. So sheikh bobo osobola kwegayiridde enomundi gwakubiri nga ndi nayo mudarusi yemu ng'ojeja ebyo byammwe bali abaagala simanya kati oli akulya kiri ekibinja naye miliani agabe kadi muganda wange omuntu goyogerako abantu bamulonda is the people's president. If you cannot mention his name todamu mwogerako kwegayiridde bwegayize sheikh saagala nkukyawe lidda kubanga abantu bali mu kaseera akazibu. Bantu bafa, bantu bakubwa amasasi misana tukutuku balese jeti kati kusawa ya leero ekuba omuntu bamenye omusajja okugulu ne kukyuka mu public ne mujeja struggle bakubye omwana w'omuntu mwana muwala mwenna mbira amashekhi musirise kitika yakyogerako niyo mashekhi mwenna musirise ninga abasajja asasizo nyigiza basiramu yakubye omwana musajja yakubye omwana wabendi omuwala bamutunze wano wewati taliddamu kufuna face ye nnungi mu bulamu bwe bwonna temusobola byogerako awala abayogera gamba biri ebyammwe eno gavumenti ya Museveni oli silent bajja kukuba bashekhe bone bakuba amasasi kyekirevu ng'ali ku mpingu sebo airbag tobimanyi ebyo Ismaila kasembere wano tobimanyi kyekirevu yali ku mpingu Museveni n'avayo nyini n'agamba fe bamukubya amasasi ninga omusajja oyo ali ku mpingu basiramu bameka basibye emyaka 7 kugwaka weesa babasibe emyaka 6 ne baddanga wallahi omukazi bamusalamu omukazi bamutwala abaana tebakyamumamiranga anko ne bagala tumaze kikonfaminga ofa kwa kawesa tukwali mu basiramu myaka 7 kasola byogirako mashekhi baba silencinga but they can able to talk about abantu aberewa esoweto bake mwogera ku gubi bwa Museveni. Ensonga ye Megumba agamba nti bamashekhi tebagala kwogera ku bintu ebigenda mu maaso, instead mbu batuula gye basinziira ne babanga ate batandika okwogera abaana abali mu kufa abali mu struggle nti eno so nno bandibadde bateekayo eddoboozi nabo ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga naye mbu balekerera oba balemererwa okwogera ku bintu ebikyamu bigenda mu maaso eno mu ggwanga ne boogera ku bintu ebigenda mu maaso mu nsi ez'ebweru nti ebitalina kye bigattako. Esheka ate munange waliwo omukyalo omulala naye avuddeyo n'agamba nti ani yali amanyi kugambye kitokota sisaanikire katugendeyo tuwulire omukyalo ono kyagamba ku NRM. Twebaza Katonda alyokanga n'aleeta President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ani yali amanyi nti Museveni ayinza okusula nga teyeebase, tuyinza okumusuza nga alogootana. Omanyi twakula batugamba bazadde baffe nga bagamba nti Museveni munnange ate munnange ye kabaka we Uganda ya buli kimu, naye kati essaawa zino Museveni gy'oli akaliro kawulira tuli wano okukakasa n'okutegeeza nti byonna bikole naye akalulu ke kawempe ono yenna Sakasi golimu akalulu ke kawempe kaffe ffe tukimanya akalulu katuuka oti ntima wali wano ogirogiro oyita wano oyita wali mwagala kuteekawo lockdown ekyo kyaganya kya lockdown kati mwagala kuyita mu kuwamba abantu kutiisatiisa bavubuka kubateekamu ntiisa naye tuli wano okubategeeza nti ffe twajja tumazeeko mukitegeera ate tuli wano n'okubategeeza nti musumulule bonna be mwawambye bonna tubeetaaga buba munoonya bakuwamba muwambe ku baana bammwe ekika kyammwe kyaggwayo nze mbuuze ekika kyaggwayo. Yes, ate ye abadde chairperson wa NRM Masulita asuddewo tawero nakunga abantu b'e Kawempe nti akalulu bakawe na lukoola mbukubanga yasobola. Mwasize mutya basebo ne bannyabo naddala abantu bafa bagira NRM abo mu kitundu ky'e Kawempe. Amanya aganze Salomo Namwanja Mwada chairman wa NRM we Masulita. Atera nga ndi chairman w'abaana b'abalwanyi wano mu kitundu ekyalimu olutalo. Okusokera njagala okwetondera Oweekitiibwa President ne Vice Chairman w'NRM Alhaji Moses Kigongo olw'ebigambo bino obiyinza obutabasanyukira bulungi naye ate nga bye biri mu bantu oba bye bituluma. Kubanga eddagala erikaayirira lye litera okuvumula obulwadde. Ebintu ebiwomera ate oluusi bireeta bulwadde. Njala kwegayirira bannakawempe mwenna abalonzi b'e Kawempe so si abagenzi y'obugezi
naddala aba NRM abatali ba NRM temukwatako naye aba NRM muyina okunyiiga muyina okulaga obusungu muyina okulaga obutali bumativu engeri bakama baffe gye bayisaamu bamemba b'ekibiina n'engeri gye bayisaamu abakulembeze b'ekibiina mulekerenga awo okwetuulako n'okwetiitirira eno NRM kibiina ky'abalwanyi bw'oba toli mulwanyi ekibiina kiveemu bw'abawo ensonga yonna wadde ogiraba ejja kukosa ekibiina gyogere kuba akanakalu ke tugendamu nti owa NRM ne bamuwangula era tetubadde nakyo naye ng'abantu meseji etuuse eri olukiiko olukulembera ekibiina kyo abantu okulooza nti bajja kusinzira eyo mu maofiisi bajje bakozese abakulembeze bakozese abawagizi b'ekibiina mu biseera bwe babeetaagira ne baga nti kati ate olw'obudde babufunye obujja mu bantu eyo ensonga nkyamu nnyo 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 yesinza okwetera ekibiina kyaffe kya NRM obuzibu abantu bangi abali mu gavumenti naddala eyo omukyala abaddeyo ennaku zozona nga yambadde gomesa ng'anoonya akamiro be bamu kubakyayisizza abantu baffe ekibiina kino kubanga bwe batufuna ebifo waggulu ne baddira ekitundu kino ekyaffe ng'ekya Buganda naddala abakulembeze ne bagenda nga babateekako ebitoomi eby'amaanyi eri pulezidenti talina budde bwonna mu kisanja kino bakulembeze be yali asisinkanye ensonga ezimu ziva kwaba abantu abeefuula mu kakati baagala nnyo NRM munayagala NRM nga mugijjukira mu by-elections n'olwekyo njagala kubasaba nga mbeegayirira mwanyinaze ne bwaba mukulembeze mulungi naye mulage ku busungu temuddira akalulu kammwe kukawa muntu ono akutte fulaaga akalulu kagabire omuntu yenna gwe mulaba esobole bubeere obubaka butuuke butereevu eri pulezidenti n'eri bano ababadde beefuula nti nno kubanga bamala otwogerako ne bagamba abaganda tebakwagala Mwai Museveni abaganda tebakola bwe kiti pulezidenti naye oluusi ebyo n'abikwata n'agenda nabyo mu maaso munajjawo omukisa okutuusa meseji eri pulezidenti mwina kutuusa meseji yammwe nakumukuba akalulu omuntu w'NRM mukuba akalulu obubaka bulyoke butuuke eri pulezidenti mwe mwenyini aba NRM mbeera abasaale obutaawa NRM kalulu kubanga ne by-election esigaddeko omwaka 15 bwe tukaluuzingaako tugenda kuva mu buyinza kubanga Museveni agenda kuva mu buyinza oba NRM agenda kuva mu buyinza n'olwekyo mukozese omukisa guno ogwazzenga okutuusizaako obubaka bwammwe obuzze bubaluma abantu bano bwe mulaba batuyisizza bubi nnyo batwogeredde eri pulezidenti bogeredde ekitundu kya Buganda kino bw'otuuka mu bajeti ya Uganda beeyagaliza bokka genda ebunyololayo bye batute mu bajeti ya Uganda ebisaawe babizimba yeri ebisaawe by'ennyonyi yeri eby'emipiira enguudo ennungi ziri eyo awekawempe waliwo ki olwaliro oyo yakulembeddemu okuba nti ayigga akaluko wa NRM bamuwa ssente mu covid awe ababoodaboda bameka ekawempe abamufunamu teyazigabira balala yali mu mvuyo gy'amabaati yali mu likimu ate ne bamuleetera mbw abanoonyemu akalu njagala kubeegayirira nesekwegayirira yenna omuntu akutte fulaaga mu mukuba akalulu meseji etuuke eri pulezidenti nti abantu abakuwagira abawagizi ba NRM mu Buganda tetuli basanyufu okumala ekisanja kiramba nga buli kitundu kikiyayaanira okisisinkane bakubuulire ensonga zaabwe abantu ne bakulemesa ate ne mujja kati nti ate abantu mubawa akalulu munyigeeko bwe mutanyigeeko abantu bajja kututwala nga abatategeerategeera oyo mukyala azze akuba abantu baffe wano mu Buganda buli Museveni gwawa omulimu oyo mukyala amukuba n'amuteekako ebiwaayiro n'amuteekako ew'ebindu n'amukuba bwe mukkiriza waaki okubeera mu kawempe mbwakunga abantu bagenda okuwagira ekibiina n'okuwagira flag n'olwekyo mu nkubira omukyala wa Gomesi agwe ku ttaka mwebale nnyo mwebalidda jamuwulidde agambye bakube omukyala wa Gomesi ekiguwo mba abantu b'ekawempe abaffe nga byonna bigenda mu maaso era munnange bannakibiina kya NUP beeyongedde okuba nga bakunga abantu nti bannange mwebale kutuwa support gye mutuwadde mu kunoonya akalulu nti naye temwerabira n'ennaku z'omwezi nga 13 mubeewo mu bungi. Okay, abalonzi b'ekawempe oba abantu b'ekawempe North mwebale kwebeereramu ne ku ssaawa eri esembayo nga 13 njagala mubeere solid. Omukyala nno oba ye Mutasingwa Diana minisita mukyala ono munayinza okumulaba bwoti ng'anyirira atiba bwoti ino ogamba kunyirira gyanyiriramu bwati oba ne upstairs obwongo nabwo bunyirira nga bwafaanana mu ndabika naye maama banyirira ku ngulu naye waggulu wano waggulu waabijja. So omukyala ono ye mubaka Honorable Betty Nambozo gwe yayogerako abaali mu kakuukulu nga bagezaako okunoonya engeri gye bagenda
okubbamu akalulu ke Kawempe North. So nga bagamba badeploying amagye amayitirivu ennyo gasobole okukanga abantu baleme kujja kulonda abo balinamu ekibogwe abatonotono abo banaasigala nga bagumu ate si bakoleko effujjo baleme kujja kulonda. Naye kyekikwewuunyisa nnyo omukyalo ono ne mu 2021 era akalulu yabba kabbi. Mujjukira bulungi Nuupu yalinayo candidate ebuyikwe. Ono si weebuyikwe. Museveni yaleeta muwala we n'amutuuza mu buyikwe omwo. Bangi nnyo abafaananako ng'omukyalo ono. Togenda mulabako mu paalamenti waateesa. Ndono omukyalo nasemba mulabako mu paalamenti mu kuziika Jacob Oulanyah, mu kusibula omwoyo gwa Jacob Oulanyah, omulambo gwe guleeteddwa mu paalamenti. So bano be babeerawo okuweza obuweza numbers. So naye ndi wano njagala maama okukakasa era okitegeere nti eno Kawempe North biralamu mwenna ababaka nga mufaananyi obwongo abamanyira okutogatoga n'okubba tubagamba Kawempe North biralamu era ekyo mumanyi mukitegeere. Naye simanyi bwe tugenda kukola bannayuganda kwejjako abantu ekikula kino bada abantu tebalina kubeera mu paalamenti, balina kubeera eyo mu masaji palazi ne batandika okukola misusi. No wonder ono ye mukyala gwe mwawulirako gwe bakwatira mu bwenzi ne Kateshumba. Simanyi ye Kateshumba oyo MP Kateshumba. Bamukwata bali mu kwesa mpiki kyokka naye agamba mufumbo. So kati bano type zino ono omukyala n'oli omukyala omulala yali agulubanezzaako ekinyamatama bano ba Juliet Kakande zino kopi z'abakyala abali mu paalamenti naye ng'omulimu ogwabwe tewali kuteesa nnyo kyamakulu. Omulimu ogwabwe kugaba kiwojjolo wano wali mu Kawempe nno si bwakugaba biwojjolo era mulye kamanye kuba eno omujja mu muliro. So bannakawempe mujje mu bungi mu buyitirivu obw'ekitalo. Bano abantu abafaananako bwe bati kikula kito tebalina kye bagamba ggwanga. Basigale mu paalamenti basaasanye amakkati bagabe ekiwojjolo. Gwe mulimu gwe basobola watali ekyo faya ku faya. Yes, Kachiti avuddeyo n'ayanukula abamugambye mbu ajje politics mu ki mu muzikiti abanukudde era nga n'abamu batuuse n'omuwoninga nti saawa yonna ajja kuba nga awambibwa. Kakati mu bigambo bye ayogedde bw'ati. Bagamba Sheikh Kiti atandise okuba mu layini y'eddiini alumbye politics. Nti mu kifo ky'okubuulira eddiini ogenze mu politics tulaba nti waliwo abantu basheeyi bajja babuzaawo ate ne mutandika okugamba nti biki nti ova eno mu kifo ky'okubuulira eddiini ate n'olumba politics. Kino ekintu kirina ngeri gye kigenda ku affectinga mu kuba tukulaba ndaka ky'obuzibu bw'omuntu alowooza bw'ati kye bayita eddiini aba takitegedde. Eddiini kiteeza bulamu bwonna. Eddiini byanjigiriza, eddiini bya bulamu, eddiini bya bufuzi, eddiini bya busuubuzi. Tewali kanyomero ka bulamu katali ddiini. Ddiini kati oyo aba yeetaaga kusomesa kyekituufu. Kati eddiini nebyobufuzi ng'obyawula oti nedda ababyawudde then kyakola kyagula batakimanyi. Ajje tusome eddiini is a unifying factor ey'abantu ffenna yentabiro ya ffenna mwe twegambirako omulimi yeeyisa obubimba limi ne tumubuulira nti Buganda tosaawa birime byamu mutima mubi. Kati n'omulimi ajja toyogera ku bya bulimi gwe oli munnaddiini n'omusuubuzi kati bino bya busuubuzi tobyogerako kati tuba tugenda kwogera ku ki munnamawulire togaseka bino tojja bisobola bya bannamawulire obyenjigiriza toyingirira byanjigiriza bino byanjigiriza gwe oli munnaddiini tufundikira then eddiini eruzinze value. Eddiini buli kanyomero ka bulamu kategeeza ddiini era buli muntu yeetaaga munnaddiini mu mbeera ze zonna si mu kaseera kakufuba kulwala because munnaddiini Allah gwayimirizaawo mu bantu abagayidinge
ate oyo nga neewunyisiza obuzibu nti sibiraba naye oli bwasuubira nti nkiti avudde mu layini amba ovudde mu layini gye twakkanyako nze naye yeeriwa oyo aŋŋamba nti ngivudde ayagala okumpalampa twakkanya nze naye ku layini kimwenvudde yetuuze naye yetuuze waddira omusajja omukana owekanga wetaweza myaka 3 atagaweza baveeka anoonye ba myaka gye boogera ebintu byabwe obyemyaka gye kati fe batulinde mu byemyaka gyabwe tujje tubawabule olodda ddi ate mu myaka gyabwe ati kati nze nja kusinzira no mujjange mbawabule kuba ebyo mwe tuyise kyokubiri n'eddiini gye nsomye simanyi bitabo eddiini eyogera ku buli kanyoomero ka bulamu hadithi yeno nabbi atugamba solabasaba nti man raa minkum munkara omuntu yenna alabanga ebikolwa ebigambo ebitajjansa falyughayiruhu biyadi asitukiremu embeera eyo agirwanyise n'emikono gye fa in lam yastati bwawulira emikono talina busobozi mu mikono fa bilisanihi agyogereko bwe kiba kiganye okugyogerako then atamwentamu kati bwe tweyazayaza emikono figirabika tujja kusobola kati ate ng'okwogera kujja kusoboka mu buli kanyomero ka bulamu si basuubuzi si bannabyanjigiriza eno wenyere emabegako tubadde na bannabyanjigiriza era ye munda nga bannumba abantu baga nti apulizi ekyokusoma si tokisuusa tokyetikka nnyo jakuzaala abaana babiri nsobola obbaweerera tewegema kuzaala lwa byakusoma abaana alina enteekateeka y'okusoma kwabwe Allah yamanye abaana asoma yamanye abatasoma bano bombi abalinako enteekateeka bwe twayogera bwe tukira bannabyanjigiriza ne batuluma onafuya abantu mu kusoma olina byoto kati so n'oyo tetumunenya nnyo baddemba okutegeera nga bw'ayagala naye nze naye tetulina layini gye twakkanyako nti givuddemu akamakinga ennyo akamakinga mukaka yogambooba omukaka takubanga abantu abamu bayinza okuba balwawo okutegeera nze omutwe gwange si muzindalo gwajaabwe saagala basuubire nti nze be bajja okumpa ebyokwogera bo boogere ng'ogwange muzindalo sekyo si kituufu ndi musajja mukulu kyenebaza gavumenti eno alagisaasira labangulize nti batuwuliriza kiti ayanukudde abantu ababadde bamugamba nti ajje politics mu muzikiti ate ye munange tubadde tuli awo kasuku n'aluleeta anti leero pasita Bugembe yafuuse ensonga era kati ye topic etrendinga so ye kasuku alina byayogera era byagamba oba naye alina bwino bibino pasita Bugembe yafuuse a point of discussion leero tukatuleeta bwino waliwo omukyala ye Dr. Jan oba ye Jean oba Jan noza ye Jean Mukiibi mwana wa Lugave naye omwana alabika bulungi wamulabyeko producer omututeere yaawo nga bazinamu ne pasita naye pasita Bugembe yenna yeemoola bwemoozi takyategeera nakutegeera wamulabye mututeere yeno mu background nga betuwogera alina weba omulaba awo pasita ng'azina n'okuzina yayambadde ne ku ngoye ez'ebbeeyi waliwo si pasita okalabya akawala omulaye pasita olaba amaanyi g'ateekamu nakatunulako nakabuusa amaaso naye busumba obalabye abataba na ssente be batyo lowooza obulaba baba tebayinaamu aze n'ebirijajyo ky'omusumba omulabye omuwala abo bonna ndowooza obalaba ono lito boosi ng'agezza amatama yatandika ennyama so waliwo omuwala yalabikiddeko mu kyaki ya pasita Dr. Jean Mukiibi mwana wa Lugave munnaffe naye pasita Bugembe kyemwebazaako aba n'obuwala obulabika obulungi atambula nabwo simanyi bw'akikola butabusabiriza simanyi bw'akola n'atagenda into leaders into temptation namusanga e UK ekivulo ekyasembayo mu I think it was November last year naye pasita Bugembe nkubuuzizaako w'amaanyi
namugwako awo naŋŋamba Kasuku oyinamu ku nkalu konze siina ne baziteeka ku ssimu ne banteerako ssente. See, me Pastor Bugembe is my guy. Abantu baali baagala tutabula butabuzi naye nga Pastor Bugembe ye musumba yekka gwe mmanyi. Only Pastor Bugembe era simuta tuli tuti. Soko tuweka beautiful Dr. Muchibi Jean nga yetegeka. Umayi yakoze video nga yetegeka okugenda mu church. Nina gwanga lya Museveni. Soko mutuwe chokola tewali. Yes, webityo naye ng'oliko NCK TV nkugamba kimu nti mukwana obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tofaawo.